Lili Puzzle yasama nnyo. Kwatabunira kuhowa baki. Naye. Teka on kunaze bombo. Kunaze bombo. Kumanina. Batenja. Omuzimu gwo bwavu kutambulirako. Tobunirako yogera bino. Obwavu kutambulirako buli jjodda. Tola abantu bakwagadde. Abantu bayimba buyimbi, bayimba Lili Puzzle everywhere. Bakutegedde nti tolina. Oli munaku. Nno Lili Puzzle. Jjukira nti wabaddewo olutalo wakati wa Lili Puzzle n'omukunja atasera. Ate no wenjogerera mukunja atasera ye twategeddeko nti yakwatiddwa era ali mabega w'emitayimbwa. Yadde nga bategeezezza nti omuntu akirimu si Lili Puzzle. Batugambye nti bwe yatuuse eri fayiro ate esoma birala. Mbu fayiro esoma nti yazza omusango ogw'okukwata abasirikale n'abateeka mu luyimba lwe olwa protest vote. Mbu gwe musango gubakwatiddeko omukunja atasera. Naye nga babadde mu mbiranye ne omukulu Lili Puzzle. So ye Lili Puzzle wetwogerera bamaze dde okuba nga bamuyingiza Dog Nation. Tesimanye nti oba agenda sirika oyo tasirika era tulindeko ajja kukolera omukulu wa London. Nze nsuubira ajja mukolera akatambi ng'awanda muliro. Eyo tuvuddeyo era nga tweyongerayo n'amawulire ag'enjawulo. Masanyu meerere ow'omwana mulenzi Dictator Amil anti yayingizaawo munnange emmotoka. Agambye nti alina essanyu lingi nnyo kubanga ku myaka gye mito nti abadde takisuubira naye ate abadde akikolerera. Era nti abamusekereranga nti alinya bigere nti alinya boda oluusi atambulawo bigere n'agamba nti kaba akaddeko nga katuuse. Gamba nti nzaani ku myaka 27 nga kati nange netaddemu emmotoka. Allah. Masha Allah. Bali bagamba mwalinya boda. Buba budde my brother. Buba budde. Beautiful things come with time. Naye ng'ekyombo kirala ba sensors tetomera bakasipotirimu brand new laba interior balage tulamiri multimedia steering ogiraba yiyo kambalageko zine motoka ezalagirwa ogiraba nevayo tatandikidde mu sipasiyo agina baso okitegeera ekirooto kye first car at his age is a Harrier 2017 okubanga atuuka ku buwanguzi abukoleredde ebbanga ddene ndowooza yatandika okusevinga obadde yamanyi naye nga atuukiriza ekirooto kye. Motoka yeesoose ku myaka 27 bw'atyo weyayogedde. Nga tugenda mu maaso n'amawulire ag'enjawulo ono yavuddeyo n'agamba nti teri muntu asinze okubanga akosa abakyala oba abatomeza mbu nga Mulongo Saala. Era no talina bigambo biw'omugyali kubanga atuuse n'omubuuza nti muganda wo okufa abasawo baali ludda wa? Teri muntu asinze kubika abakyala katambala ku maaso ng'olukazi lumulongo babiri. Era munnange Mulongo kati abasawo bo babaddewa nedda Mulongo babiri abasawo bo babaddewa boolanga. Era munnange yaŋŋaana okugaba essimu ensinga butabagigabira. Mulongo nkuwa essimu eno munnange kuba wayinza okubaayo omulala alinga nze. Essimu eyo yali 077 naye babiri bambi bw'oba ogikubako otomugamba tinze namugambye.
omusajja ono munnanga ate munnaye bwe nagenda kubanga ku olwo omusajja n'okwata abakyala n'obabikka akatambaala ku maaso n'obasiruwaliza mu bintu eby'ekisiru obakuŋŋaanya omusomo gw'ababirye entwetwe omulango babirye munnanga atuuka jja era olwatuuka bw'ati munnanga ebisa ne binkwata nenzaala omwana eri aganye okuzaalibwa kate owaafuwa afuwa sibyogera nti nserebuletinga njogera tuveeko akagoye abo abantu nedda babire tokaaba mubalina okukaaba toliimu tokaaba omusawo okuva entwetwaliwo yenna yakaabye yenna n'akutuka yennawo buli omu kye yasiga ajja kikungula ye omugenzi abadde serebu alina kye yayogera ku nkyukakyuka y'eggwanga ne kuba maama abafa nga bazaala yebyo nga tuvuddeko era nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo mpolampola ono ye avuddeyo ate n'atabukira Luwirait. Jjukira Luwirait ennaku zino awanda muliro, akwata Bebekulu n'amukuba n'amuteeka wali, olumala olwo n'akwata Eddie Kenzo n'amukuba n'amuteeka wali, olumala n'akwata Yoweri Kaguta Museveni, njogera ku pulezidenti w'eggwanga, n'amukuba n'amuteeka wali, kwegamba buli omu amukuba kakota. Naye ono agambye nti nedda mbwezo nsonyi zaaki bibi. You're trying to divert people from the fact that ekivulu kyo kya Philippines. So you're picking up on everybody to answer everybody. Nze ndoka bajja ne nkugamba ekivulu kyo kigenda kukola ki ku Philippines. I told you that. Kati Louis, you're comparing me to you. Louis, what has all the pangsiriza mama o enyumba, mama o basuza musuze mukono. Na. Nasuka. Nasuka. Muwala wa Bula, Ibula. Yakubadde akatiba. Yakubalidde kafu. Namatkangenga. I'm not gonna fight with you. Actually, Louis, you're a pick-me. At this point, I even think Biba is the victim. Because if you're picking up on me, really, when everybody was watching, you have a problem. I actually think right now Biba was the victim. Era banange mompitire Biba mwetonde. Biba was the victim. If you're picking on me, really. Luino gamba nakuyitidde abantu bakuvume nze. Embeera bwetyo bweri, ffe tubaawo kubanga tugaba tuusako gonna gatambula. Naye nga byonna nga bigenda mu maaso, ono avuddeyo kubanga atabukira Afande Mukiibi eyakoze effujjo ku Dan Magic. Effujjo lyabadde lingi ate bamulumiza nti si gwe gusoose, yakola effujjo wano eno nga bagenda Mityana juzi wano eno, n'akola effujjo luli we baali e Masaka, era Dan Magic n'akosebwa n'atuuka n'okuvaamu amannyo. This time around, abaana bagambye nti nedda, leka tumwambalire, era ebimu ku ebyo bakuleetedde nti si afande. In fact, ono yagambye nti si na musirikale wa poliisi, naye mumenyi w'amateeka. Ono Mukiibi yawambye abaana okuva 2021
Era omuntu amuyita afande, omuntu amurecognizing nga Uganda police, they are only misusing our national attire. Ekyo ekyambalo kye bambala. In fact, n'obuyinza we bukyuka ekyambalo ekyo ekya police kyetaaga kukyusibwa. Kubanga bakiviolatinze nnyo. Kye tuyina what we call Museveni Mafia police, not Ugandan police. Police ya Uganda mwali mugirabeko ng'ekola in the interest of Ugandans. Oba ekola kusanyusa bakama baayo. Eyo mafia government, NRM government, abakolera NRM government. Mukibi yatta abaana waneeno kulweho imarodi nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda ewa zaake. Natta abaana. Mukibi y'omuntu omu mu 2020 y'omu yatuusaako Danny Magic. Embeera gye yamutuusaako ku Kayunga Road. Mukibi ye muntu omu essaawa zineeno era yakoze ekikolwa kineeno ekyaba hooligans. Kati oyo osobola okugamba nti no yalina ne qualities of a policeman. Alina qualities ezimufuula nti no esimanyo afande. Oyo Mukibi. Just kubambaza wano bicepe ne balaga nti no baba wadde amayinja. Naye abo bakubbe bawamba abantu abo. Mukibi asobola okubeera nga si omu ku battabana Uganda. Oyo Mukibi nga we mulaba. Ono Mukibi nga ye mumulaba. Asobola okubeera nga si omu ku battabana Uganda. Agezaako nnyo okulaba nga provoking aba foot soldier batambulira ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Afune kyayagala. Kuba Mukibi awulira waba tannaba kuyuwa ku musaayi. Awulira tawulira bulungi. Awulira ekyobusezi kimubanje ekyokunywa ku musaayi gw'omuna Uganda essaawa zo tateredde. Kuba tannaba kufuna kyayagala. Newankubadde yatta yakoona abaana ba boda ku Hoima Road. Naye ogwo omusaayi si gwayagala. Ayagala omusaayi nga wolaba ogwaba Franka Senteza, ogwaba Rita Nabukenya, ogwo gwayagala. Ogwaba Dani Kyeyune, ogwo gwayagala okubeera Yasini Kawuma. Kati agunoonya awulira ayagala musaayi gwa Danny Magic. Kubanga ebbanga lonna agezezzaako okulaba nga amuprovokinga, nga amugezaako musindiikiriza, agezezzaako okumutta. Ekyekayunga kyagaana kati anoonya waasobolera okumutta. Sisobola kurecognizinga omusajja ono nga police officer. Ontasobola kubeera nga police officer. Bano be bagunzi. Be bakwata ne bateeka mu polisi ya Uganda. Ne balyoka batandika okuyigganya abantu. Buli NUP weraga okisangawo mu gapale. Nga kirekana okuba tekinaaba na kunaba kyonna nga kiwunya. Okisangawo buli we kiraga. Kubanga ekyo kyo baakiweeyo tenda. Kuva 2020 paka kati bagiwa tenda Mukibi. Kulaba nga at least afunayo omugwatta. Bafunayo omugwakiri gwe batta. Nze kino kibabuulira eyo mission yaabwe. Mission ya bagitadde kuba foot soldier aba basinga okubeera abaggala His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Balabanga essaawa zino engeri gye kitambudde nga tebannaba kuttako ku bo tebannabafunayo gwe battako. Bawulira nga bafa. Mukibi, your time is coming. Your days are numbered Mukibi. Olowooza gwasinga naye wallahi Kayirungu gwe. Olowooza nti nno gwe buli kimu gwe olaba okutte emmundu zonna. Ne wallahi time ejjatuuka nga n'emmundu osobola wadde osika trigger. Time ejjatuuka Mukibi nga toyina nawe osobola kuyita. Bantu mmwe muleetera bannayuganda omutima ogubeerawo nga gulowooza nti ekisajja kirino singa Katonda waba ampadde omukisa. Ng'eggwanga lyaffe literedde obulo kiwanika ku muti n'okituga obulo kiteeka ku muti waggulu n'okitungamu omuti ne gukiyitamu paka ne gufulumira mu kamwa wano. N'ogumutugga okuva eri mugune gumuyita mpaka mu kamwa. Basajja mmwe muyina engeri gye mulowoozesa abantu naye abeera nga talina mutima mubi. Mumulowoozesa okulowooza ekintu kyatasobola nakukola. Ku lw'obulumi bw'omutadde ku bannansi osobola lowooleza omuntu n'ekintu kyatalowoozangako kukola. Mulowoozesa omuntu atalowoozangako kutta n'afuna omutima ogutta. N'abeerawo ng'agamba nze neefuna chance n'embeera nga nsobola okutta omuntu mutta. Naye bantu mmwe mutaddemu abo abantu ezo endowooza. Mmwe mutaddemu endowooza embi. Endowooza embi. Omuntu abeerawo ng'agamba ng'omuntu ogamba weeweera kutta muntu. Olwokuba mutulaze ekifaananyi ekibi. Tuka His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yabagamba nti time erituuka nga si asobola controllinga mu Uganda. Basajja mmwe muyina ebintu by'ebikolobero bye mukoze ku bannansi. Mukibi byonna bikole.
ne wallahi time egenda kutuuka nga tokyasobola kukola byobadde okola today nga tokyasobola kukola byewakola mu 2021 nga tokyasobola bikola wabula ng'oli ku kimu nti singa waakiri wabeerawo ankuba essasi n'anzita nesitabeera na bulumi bwonna bwenfuna mugenda kutuuka okwesabira okufa mugenda kutuuka okwesabira enfa ey'ekibwatukira lw'empisa ze muyisizaamu bannayuganda mukiibi mugenda kwesabira enfa ey'ekibwatukira nga tayimu etuuse ng'obuyinza tebukyali mu ngalo zammwe wallahi nga tewaliwo nga n'enfa ey'ekibwatukira gye weesabira tesobola essaawa zino okuseevinga kuba muyina ebikolobero bye mukoze ku bannansi mmwe nga mwesiruwaza nga musulanga mbizi amazima mujja bisasulira basajjamu we tuli ne afande Mukiibi akulaga nti akola nnyo era akulaga nti ndowooza omulimu yagukutte bulungi nga abalala oba oliawo alaba nga tebalina kye bakola nga tuvuddeko awo era nga tweyongerayo nkugambye ntukutwala mpolampola tusobola okuba nga tutegeera biki ebyetooloola waneeno mu ggwanga Uganda. Waliwo omwami ono wa NRM naye atera nnyo okukola analysis za NUP era waliwo olunaku lumu omwana yaŋŋamba nti omwami oyo kirabika wa NUP naye nga yeekwese mu NRM wa NRM naye akola nnyo analysis eza omukulu president w'ekibiina kya NUP era this time around yavuddeyo n'agamba nti singa bukya olunaku lumu nti omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu n'agamba nkitadde nti mulaba wano abantu engeri gye bafiirwamu emirimu ne kampuni ezimu okugwa tuwulirize lwaki ayogera bw'atyo. Ekisaawa zino Bobi Wine n'agamba mbitadde ebya Uganda mbitadde nina sente zange nina mansioni yange Magere nina bizinesi zange zitambula olede nina bizinesi zange mu Amerika oba Canada oba Bungereza ngenze na famire yange Uganda yamwe ntayi buli omu eyafuna wakalimu manya ba advisor manya ba federation manya ghetto structure byonna bikomaawo. God have mercy upon us. Don't you take it? Watching a ghetto structure. Eh? Buliko kubwa Bobi Wine. No. Ba advisor buchamani manya advisor ku ghetto. Ba kasadi ni kusasira. Ba mwe manyi mwena. Naba sokolo di RDCs, RCCs. Bikomao. Katigwe. Oda ku TV. Noda ku radio. Noda ku YouTube. Dogama Bobi Wine taina mali. Ate wafuna omulimo ogwo gwoliko. Nobusente bwofuna olwa Bobi Wine. Sawa zino naakira n'agamba nze nfaaki nina sente zange nina biiki zange nina mansioni yange buli kimu kye nalowooza ku nsi nkifunye nfaaki negy'e Uganda mwena kalimu nnye baani ogamba kalimu baani ma ONC manya biki manya ghetto structure manya ebintu bye mutonze tonzeewo manya busako bukuma stage busako sako tubateremu sente ate wakanaki iye kubanga eyo si strategy okuteeka abantu mu order
kubanga byajja bitya oli ku Legit TV 256 teweerabira kubanga osubscribinga weebale kubanga oli naffe weebale kutambula naffe tukwagala nnyo era tukwagalira ddala nkugamba kimu nti munnange tojjanga okwo mukama kuddizewo buli kikumi ekyoteekamu okubanga otambula naffe tovaawo tukomawo n'amawulire mangi nnyo mu maaso awo